Ekibiina kya National Unity Platform kigenda kuba nga kikuza anniversary yaakyo eya ng'omukwano gwange anniversary ey'okuweza emyaka 4 ng'ekibiina kino kiri mu byobufuzi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Information mungi nnyo gwe batuwadde lwaki bagenda kukuza anniversary eno, ekibiina wawe gyatandikira bye bagenda anniversary eno jjukulizaawa gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Mukwano gwange nkwaniriza nnyo yonna yonna eyo gy'osinzirira okuba ng'otuwuliriza. Weebale nnyo kubanga weekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okuba ng'obeerako nnyo n'otuwuliriza, no-sharinga, no-commentinga, no-likinga, no-subscribinga. Muganda wange nkwebaza bya nsusso omulimu gw'amaanyi ogwo gw'okoze ogw'obutaweera. Weebale nnyo gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Era mbakubiriza mbategeeza nti nno mugende mu maaso n'okuba nga musharinga gwe muganda wange channel eno esobole okuba ng'ebeerawo, channel eno esobole okuba ng'egaziwa, amayengo gano gasobole okuba nga gagenda wala ngatuuka buziba. Omukyala Nalweyiso Catherine abagamba mumulabirenga ddala ku kifo kya Woman MP Emityana, abagambye mumulabirenga ddala nnyo 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 nnyo, era ku ballot paper temuyisaako maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nga bannumpwe batugambye nti nno nga bagenda kuba bajaguza okweza emyaka 4 bukyanga bamala ebbanga mu byobufuzi nga bajaguza anniversary yaabwe gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Ojja kubeera kujaganya kudigida nga w'obimanyiira nga anniversary w'ozimanyi nga bulijjo ebibiina ebirala ebizze bikuza pati yaabyo. N'ekibiina kya National Unity Platform ekikulirwa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine kyasazeewo nakyo kisobole okubeera nga kikuza anniversary munnange nga ebibiina ebirala bwe byali ng'ebibiina ebirala ebizze bikola muganda wange gwe ali eyo ampuliriza. Kakati ekibiina kino kyawandiise ebbaluwa nga kigiwandiikira gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Ebbaluwa eno egamba etya? Ebbaluwa eno erimu okusaba basobole okuba nga baweebwa olukisa omukolo guno ogwa anniversary baguteeke wali eri ku kisaawe e Kololo gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Wali eri e Kololo we baagala okukuliza omukolo guno. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akulira ekibiina kya National Resistance Movement waakolera emikolo gye, ne bano we baagala bakolere emikolo gyabwe gwe muganda wange ampuliriza. Golowooza banaabaganya, banaabakkiriza, ebbaluwa enaddibwamu. Golowooza tuba nga okyali awo kwewuunya paapa kubanga asabidde mu muzikiti ate kaakati embizzi ewalampye omuzikiti. Basabye mu bbaluwa baagala kutwala mukolo wali eri ekkololo ku rugby ground gwe muganda wange ali wabeera emikolo wali eri ku ceremonial ground we baagala okuliza omukolo guno. Ebbaluwa eyawandiikiddwa omwami secretary ow'ekibiina kya National Unity Platform ng'agiwandiikira Minister of Defence and Veteran Affairs ng'amusaba baba granting babawe permission okubanga bakozesa ekisaawe ky'ekkololo ceremonial ground ku 4th anniversary yaabwe ng'ennaku z'omwezi 22 guno omwezi. Oba okitegeera mukwano gwange gwe yampuliriza. Jjukira nti nno kino ekibiina kyatandikira wala nnyo, kyatandikira oluvannyuma lwa Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform okubanga amaze okwesimba mu kifo kya kubeera omubaka okubeera MP. Bwe yavaayo yabeera ne pressure nnyo
ku gundi ku byobufuzi bino n'agenda eyo gye yasinkanira omwami amanyikiddwa nga Nkonge Kibalama. Mu kyama bawaanyisiganya emikono ne beebuuzaako ne beewaŋŋana ku magezi gwe mukwano gwange ali eyo. Bawaanyisiganya emikono ne bamala ne bawaanyisiganya n'obukulembeze. Jjukira ekibiina kino nga tekinnafuuka kya National Unity Platform NUP kyali kiyitibwa NURP nga tekinnayitibwa NUP, kyali NURP ekivvuunulwa nti National Unity Reconciliation and Development of Party, National Unity Reconciliation and Development Party wetwe ekyali kivvuunulwa. Naye oluvannyuma lw'okuwaanyisiganya emikono n'okuwaanyisa obukulembeze, Bobi Wine, omwami ono Kibalama yakwasa Bobi Wine ekibiina kino era Bobi Wine n'akirebrandinga n'akiwa erinnya eppya erya NUP eriggwayo nti National Unity Platform. Naye n'okuva olwo, okuva omwami ono Kibalama we yahandolinga over ekibiina kino ng'akikwasa omwami Bobi Wine okuva ebakyusa obuyinza, omwami ono azze aclaiminga, azze agenda mu kkooti nga wabanja ekibiina kye. Ekibiina kino kyali wali eri okuva nga kikyali wali eri Kamwokya gye kyali kisitaginga ng'ajja abanja ekibiina kino ng'ajja aclaiminga mu makooti paka kati ekibiina we kifunye obwetwaze obupya ne kigula wali eri Makerere Kavule ne kisitaginga awo ekitebe kyakyo gwe mukwano gwange ali eyo. Ekibiina kizze kifuna ebisoomooza bingi nnyo gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. Kizze kifuna ebisoomoozebwa nnyo 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 gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati okuva olwo newankubadde kizze kiyita mu bisoomooza, Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'aprotestinga n'asaba asobole okuba nga ayimirirawo ku kifo ky'obukulembeze ng'asinziira mu kibiina kino ekya National Unity Platform, era omwaka ku bululu bw'omwaka guli eri era akalulu abantu baakamuwa. Ekibiina kino kyayingiza abantu bangi nnyo, kyakulutinga abamembers ab'enjawulo okuva mu parties ez'enjawulo ne parties ezimu ne zituuka n'okudeclininga n'okugwa olwa National Unity Platform, amaanyi n'amafuta n'amasannyalaze ge kyali kyolesezza ekibiina kino nga kikulemberamu omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, ng'era kino ekibiina kikyasinziira wali eri Kamwokya. Tuli mu biseera bikadde, tuli mu byafaayo. Kyakulutinga abantu bangi nnyo era ne wenjogerera ba MPs abawera 50 be bali mu parliament nga bo bonna bali opposition nga bali ku side nga bava mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Minisitiri nnyingi ogeza nga minisitiri ya KCCA percentage yayo esinga ba members bonna bali ku kaadi ya National Unity Platform. Oba kikulaga amaanyi kino ekibiina kyegayina ate nga kibiina kyakatondebwawo butondebwa tekinnaweza na myaka giwera 10, naye owulira amaanyi n'obwesigwa abantu bwe bakiyinamu n'obwesiga abantu bakiteekamu. Olaba otya obwesigwe? Obwesiga buli mu kubanga okubeera mu parliament ng'olinamu ba MPs ababaka 50 kiba kitegeeza ababaka bano bonna baasookera mu bantu eno, abantu ne babassaamu obwesigwe ne babalonda. Tebassaamu bantu bwesigwa wabula bassaamu ekibiina obwesigwa ne balonda abantu abo ku lw'ekibiina so si ku lw'abantu. Era y'ensonga lwaki olaba abantu abamu batandise okyuka. Nkiddamu, abantu bateekamu obwesigwe, baakirabamu obwesigwe ne balonda abantu baabwe abaali bayimiridde mu kibiina ekyo, wabula abantu tebaalonda bantu olw'okubanga abantu oba ababaka bano balabyemu obwesigwa. Baalaba mu kibiina bwesigwe na mukulembeze waakyo. That's why era olaba ng'omubaka we atandise okyuka. Tomunenya nnyo
era saagala ozimbe mutima ate era tisaagala kikunyigirize nnyo bwekitwale nti obadde okisuubira kubanga mwe mwalonda kibiina temwalonda muntu. Abantu bakyuka bulijjo, ekibiina tekikyuka. Era y'ensonga lwaki abantu baalonda ababaka bano olw'obwesigwa bwe baali balina mu kibiina kino nga kiyimirira ku nsonga zaakyo, era n'ababaka bano be beesiga ennyo abakoze ensobi ne balya enguzi, olabye ekibiina nga kibagobamu. Kitegeeza ki? Ekibiina nga kyo kikyayimiridde ku musingi gw'obwesigwa eri abantu baakyo, okuggyako bammemba be bagenda ne bawaba ne bakola ebyabwe. Oba okitegedde mukwano gwange? Kale kyekyo ekibaawo okubanga abantu beesiga ekibiina, naye ekibiina bakyesiga batya? Basinziira ku mukulembeze waakyo n'abakulembeze abakitwala. Era olabanga ng'olina ekibiina oba ng'olina organisation gy'olimu ng'omukulembeze abamu ku bakulembeze bawaba, oyo mugoberewo mu bunnambiro ajja kuba asiiga enziro organisation eyo. Gwe mukwano gwange ampuliriza, naye nkutegeeza teweerabira kusubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga, tusobole okuba nga tukuza amayengo ga channel eno aga UG Updates TV. Muganda wange subscribinga, yagalizaako abengana n'abamukwano okuba nga basubscribinga. Nkutegeeza nti Pure Organic bakutegeeza nti nno olina ekirwadde ekikutawaanya, olina hepatitis B, olina ania, olina bizimba mu lubuto, olina ulcers. Bagambye ulcers ziwonera mu wiiki emu. Ulcers ziba zimaze okuwona. Bagambye basange ku nooti 77 12 18 nooti 27 ne ku nooti 7 47 nooti 70 47 91 7 nooti 8 bw'osobola okubasangako. Baganda bafaawo batuteekamu okubanga kadata, batuteekamu kadata ne ka transport mu kulaba nga tutalaga mu bitundu by'eggwanga nga tubanoonyeza ebinaazimba eggwanga. Gwe mukwano gwange bakubireko ebbeeyi bagambye yakuteesa, wena ulcers zikutawaanya, zikunyoola, ofuna ekikeeto kya buli kadde, oluusi ogenda emmanju n'ofulumya omusaayi, olubuto lukunyoola, ofuna gaasi owa buli kadde, gendayo abantu bano obeerenga bakubireko ku nooti 77 12 18 nooti 27 ne nooti 70 47 91 nooti 70.